abamu ku ba legislators benali nkyasinza okuwa ekitiibwa by then Muhammad Nsereko yali tosobola mujjako ekyo kyenjogera y'omu ku ba legislators wali olabanga bw'ayimirira nakati bw'ayimirira ng'alina ensonga gy'ayagala okuggusa omuwulira nti ali solid ali ki ali solid naye bannaffe bano betuyita aba political elites ambition zaabwe bigendererwa byabwe ebiri personal bigenze bibajja ku mulamwa ne batuuka ku level nga tebakyasobola kusavinga bannansi nga tebakyayogera ddoboozi lya munnansi njagala kujjukizaamu akaseera k'emabega wali Ssegirinya bwe yali alwana okufuna ebiwandiiko ebimuyamba okufuluma ogenda okufuna obujjanjabi Parliament ng'edireyinze Nsereko yagala okukozesa omukisa ogwo okuba NUP ng'agamba NUP tekoze kimala mubaka agenda kufuna bujjanjabi naye ng'omubaka abadde ekibiina kimulwanira mu kkomera kitaddeyo balooya nga kiri constitutionally properly aligned oba channeled bulungi kyomubaka anaafunanga obujjanjabi kubanga aba ne insurance ekibiina kyetaaga kunoonya ssente kusasulira mubaka kufuna bujjanjabi Nsereko n'avaayo n'agamba basonde ssente naye nga naye agamba okusonda ssente MP asobola okuraisinga maten okufula ya Parliament naye olw'okuba bazanya ebyobufuzi ebyagala okunafuya abantu be bafalling out nabo kuba tukimanyi bulungi ndi Nsereko ya falling out ne NUP from day one era Nsereko y'omu ne banne abatakkiriza nti amaanyi ge NUP gereese is a strong political party esobola okuvuganya ku byobufuzi bya Uganda ebyaddala ne banyiigira ne bafuna akasajja ku mwami Kyagulanyi ng'omuntu ne NUP tebajagalizangako birungi n'akakundi kaabwe ke baalimu omuli Honorable Kato Lubwama kubanga yeye yali alina akakundi ke bayita Solida naye nga bakayita simanya wanuki Solida akakundi kaabwe kaali ka ssente waliwo ekintu kye beeyitanga Kawumbi obuwera biddamangu ago timu Kawumbi ke kabinja kaawe abo bonna baali baafuna obukyayi ku mwami Kyagulanyi ng'omuntu n'ekibiina kya Nuupu so abantu abo bazze basiga obukyayi era nakugambako ebigendererwa byabwe bano bannaffe boola baatuwaayo dde eri mwami Museveni ne bagamba 2026 bo tebajja kwetaba nnyo mu byakulonda bali under Muhoozi project gye bagezaako okukola ki okuteekawo okutembeeta ya 2029 gye nagambako one day bampuuga mwe bagwa bano ono mwagwa Babedi Bamabikke Bamukaaku n'abalala beetegekedde Uganda ey'omu maaso bo kati beeteekateeka owulidde baatuvaamu wano tebakyalwanirira bintu bino be bano be nakugambako abadde ba political ghosts opposition ghosts ababaddewo nga tulowooza boogera ensonga z'abantu naye ng'ebigendererwa byakusibira mwami Museveni kubeerawo mu buyinza bannakawempe tebalina busobozi kwetegerera ani ayinza obbakolera kati ekisooka mu byonna ensobi gy'osobola okukola ng'oliwo opposition family kwekwera ku makya neegamba yina gwenda osinze ebintu bye tugezaako okuvumirira gavumenti ya mwami Museveni tubadde tubyogerako n'ebiseera bino ebiyise nga tugamba abantu balina okulondebwa on merit abantu balina okulondebwa ku busobozi bwabwe nga bwe kiba nti elective positions abantu be balina okulonda omuntu gwe bakkiririzaamu si gavumenti ne family gwe zironze tubirabyeko wano abantu mu LRM tetwagala kijje mu opposition tulabyeko abantu nga bafa Olanya bwe yafa gavumenti yagamba mutabani we yalina omukiikirira family ya Nebanda naye twagirabako family endala nnyingi zize zifiirwa abantu nga gavumenti egamba tunonya sympathy what will the family say ne tuva ku nsonga enkulu eza demokrasi okumanya nti obukulembeze galina kuba maanyi g'abantu ekyo bwe tukikkiriza ne kijja mu NUP oba mu political opposition parties opposition political parties kijja kukosa kye twagala okuzimba eggwanga eppya
tubadde tuli mu kugamba nti gavumenti ya Museveni ekisinzo gikyaya abantu kulowooza ku bukulembeze ne lowooza ku booluganda abako n'ab'emikwano Sseggirinya bw'aba avuddewo balekere pate mwabadde kubanga pate zinakyalinga abakulembeze era Nuupu ebadde emanya ani asobola okuddawo Sseggirinya batakola ki nga taliiwo ebigenda maaso abantu njagala bafune obukulembeze ku busobozi ekawempa waliwo abantu ba mirundi ng'ebiri esatu waliwo omu ku babadde era baagala okwesimbawo naye nga tali ku tiketi ya Nuupu bamuyita onoloya Nalukoola kanso Nalukoola advocate ow'amateeka era abaddewo ebbanga ddene nnyo ng'alandika eby'amateeka by'opposition abiruddemu nnyo ali voko bulungi ali voko ensonga azimanyi munnamateeka mukenkufu era abadde alwanirira nnyo eddembe ly'obuntu ng'akiikirira abantu naddala b'opposition mu kooti ebiseera ebyo yali asinziira mu DP yes ne bakyankala naye n'agisuulawo naye ng'alemedde ku nsonga yes sebo tannayingira Nuupu Nalukoola ali independent siri very sure owokubiri ono omuvubuka gwe bayita Alex abadde omuyambi wa Sseggirinya Muhammad waliwo n'abalala aba Nuupu abajagala kaadi nze ndowooza Nuupu ejja kusinziira nnyo ku abo era gundi bw'aba asobola okujja on board mbadde nzijani nawe ndabye ne ŋŋamba nti oba Zambaali nabirabye ebyo naye nze from my view of whatever engeri gye ndabiramu ensonga I don't think Zambaali is a suitable candidate ku kifo ekyo newankubadde tumwagala munnamawulire naye olina okuba ng'ozimbye ground Zambaali abaddeyo ku ground ng'ayogera ebyobufuzi no sisuubira nti yali ready bw'anaaba ayagala okwesimbawo obudde bujja kujja mu maaso wali ng'amaze okuta emirimu gya buweereza alangirire nti nnyingidde active politics era atandika okukola emirimu omuntu asobola okuba n'erinnya naye olina okuba ng'oli ready nga Bashir we baasuulawo emirimu ne bayingira ebyobufuzi ebiri active nga bw'olaba gundi ono muganda waffe yali ku CBS n'abalala so Zambaali nze ku lwange is not a suitable candidate mwagala nnyo Zambaali ali qualified ne ground taliiko abantu abali ku ground kuliko Nalukoola kuliko n'oyo omulenzi Waiswa Alex si Waiswa Alex ono abadde omuyambi wa Sseggirinya bendowooza balina ku ground uliddemu ne Chairman Nyanzi atuleke naye Nyanzi naye tasobola kubanga abantu ke bakuba aka Sseggirinya bagamba nedda buno si bwansikirano kakuba nnyo Nyanzi ne we yandibadde alina obusobozi nedda Nyanzi aba propagandist bagera bamusiiga akasa era ekigambo njagala okyegendere njagala ogenda onoonyereza ababyogera ba propagandist abagezaako musiiga Tommy bagala okutyoboola ekibiina kya NUP ne family ya Mwami Kyagulanyi ng'aba tasobola kujja waawo so awe wali ensonga Kanso Nalukoola bwasobola okugira ku makya n'agamba nange njagala kuyingira NUP tuvuganye ali suitable okufuna kaadi kitegedde ali suitable okufuna kaadi naye njagala bagende bavuganye mu kamyufu balaba ali suitable bamwe kaadi ne tebagaba kaadi kubanga family yendo osinze nedda ssebo omuntu balina omuwa kaadi okusinzira ku busobozi bwe naye omukyalo n'agamba nti mukyala we namwandu atasobodde kujjanjaba bbaawe agamba abaddewo nga tulabye nnyo maama kuba maama adalina ensobi zaakoze kale mu lasiti naye maama abaddewo mu naye ye namwandu omumanyi Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli between the lines kuba tochi mu nsonga ne mu
Namasaka Faruk Ali tuyingidde Faruk Ali sebo wekitiibwa soko oze ko batulaba nga wene setting okudda mu mood ebintu si byangu naye nga bwetuli bannaffe abatulaba yonna gye musinziira okutwota obuliro tubatumiddeko nnyo tubaaniriza ku the final channel Focus 360 Kabuna Mawanga source of information tuzze twongere obatuusaako eifa mu ggwanga mawulire tuyina mangi naye waliwo ago agakutte omubabiro tulowooza nti buli munnansi yeetaaga okumanya tugakubyemu tooki ndese floodlights ate nkambwe njala zikuba mu tooki paka wansi eri gye zisemba muzitegeere mumanyi tutambudde tutya nabagamba 225 agenda kuba wakanayo kyani asigala talama so sembera tukubulira ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga kale nga bulijjo tutambula ne bannaffe aba Solange Women Syrup eno sirapu mpya eyamba nnyo abakyala mu nnaku zaabwe ezo ez'obuli mwezi gwe nti nina cramps enseke zizibikira Solange Women Syrup nga wowulidde akalango gwoba okozesa ajja kuba akuyamba mu mbeera eyo yonna ey'ekikyala kya butonde tekiriimu kuswala so kafune bulungi nnyo kali packaged bulungi nnyo Solange Women Syrup ajja kuyambako mu nnaku ezo gwe omukyala maama n'abawala abato nga naye mutandise ennaku ezo nga mulinamu obulumi eddagala lino lyakakasibwa National Drug Authority ekitegeeza li ku mutindo gwa nsi yonna osobola okuba nga olifuna mu supermarkets ez'enjawulo atereeza n'enseke zino ezikwatira mu nseke ebyo ebyo byonna eby'abakyala abo babitegeera bulungi nnyo so abawagizi baffe abakyala muwagire nnyo Solange Women Syrup ajja kuba asobola okubayamba mbadde nga awo musanga mu pharmacy clinics ne mu supermarket ez'enjawulo n'amaduuka gonna agatunda ndowooza ddagala ate gwali ebweru wa Uganda buli we batunda ekintu ky'omuna Uganda beera nga otuukawo obuuze Solange Women Syrup ajja kuba asobola okuyambako ku mbeera eyo eya cramps ate Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa Haji Yasini ono akugamba nti nno gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo mukubireko abe nga asobola okusomera ku dduwa ebintu bibe nga bitambula bulungi 225 tatandise bulungi ye baaba ye 225 speed gyatuvugamu yansi yonna amannyo gakyatuluma amannyo nana abantu amannyo gakyabaluma waliwo abankubidde obusimu nga baŋŋamba nana mutubuulire ebbeeyi gyagula naye mbagamba bannaffe abantu abamu basuubula waliwo kosindo endala ezi adding up ezigattako wawaguze transport mbwamu tutayinza okuba omusanze mu diaspora oli yamutadde mu transport yamutise so naye nga nana si wa bbeeyi nnyo ebbeeyi gyalina eri affordable wonna woba omuguzi okusinziira gyosangibwa so mumugule mutereeza amannyo 225 twagala kulaba buli muntu ng'akamwa kale kati Faruk Ali between nazi kuba tochi mu nsonga midweek wabeerawo ensonga enkulu tetugirinda weekend tugenda over wano mu weekend twali tukoze show ya between the lines nga tuyogedde ku mukulu Segirinya paka kati ebya Segirinya abaana we beyongera family we gamba tetuna kye twafunye bano bagamba mwakoze byokubba omulambo omukyala ayagala kwesimbawo mama naye nominatinga kwe gamba Masaka tufukidde ekizibu tojja kkirizibwa kulinnya ku mmeeza Masaka eruga Masaka yabaye nero tojja kkirizibwa kulinnya ku mmeeza ng'otyobola ekitundu ekyo ninga ndina makasaati era ojagala kufuuka Namboozi bye yayogera ebigambo bino twagala abantu babimanye Masaka bafani baffe nnyo just imbeera musajja wange mukonda mukuba naye amanyi okungamba nti ekyagwe tetukunja miti tukunja abantu so nange weefuna opportunity yonna esobola okubanga nange Masaka nina bwenjinafo yaabo ebikolwa by'abantu aba mu kinoomu tebirepresentinga kitundu ekyo njagala otegeere ebikolwa by'omuntu tebirepresentinga kitundu kale tubuulire ebintu bino ebya Masaka okutandikira ku weekend njukira ngo osindikira ka video no ngamba omukulu omulabyeko kabira naliyo ngamba waliyo Masaka ku ground bitunga bigenda mu maaso era nali nkuweereza ka video ng'omukulu nkugamba kabira omulengedde nga yambadde saati ze ez'ekisaazi n'enkofiira so Zanero tukyanyolwa nnyo
tukyali mu nnyiike ey'okufa kw'omubaka Ssegirinya naye tukkiriza nti Katonda yagaba era yakola ki yatwala era mu kuletwala era amala n'aleeta abalala ensi bwetyo bwe tukola ki bwe tutambula oba oyagala oba tukola ki oyagala naye okufa kwa Ssegirinya kutambuliddeko amawulire mangi muganda wange okuva bwe twagenda e Masaka twalaba ebintu bingi ebizze bitali bya bulijjo era nga bwe nagamba luli omulundi ne ntegeeza bannayuganda nti ensonga za Ssegirinya zigenda kwetabamu ebyobufuzi ebyaddala bingi bannaffe abali mu buyinza baagala kusukowalingirawo banup opponents nabo baagala kusukowalingirawo ne nupu ng'ekibiina kyagala kisigaza omuntu waabwe n'ekitiibwa bamuwerekere mu kitiibwa ekirabika nti bamusiimye so twabiraba e Masaka buli muntu ng'agezaako kulaga eryanyi ensonga yatambukirira nnyo ku w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba eyalemera kuwa commission bwa parliament ne nupu ng'ekibiina Muhammad Ssegirinya mweri akola ki mwe yali ava njagala ensonga ezo tuzemeteme mpola mpola ebintu ebimu ekisooka abaana tebaziika mbu kitaabwe ensonga ey'okubiri nti nupu yawamba omulambo ensonga ey'okusatu nti maama baamuwamba ensonga ey'okuna nti sente ez'amabugo n'enteekateeka ziriwa tudda ku nsonga ey'okutaano mu lunaku lumu tewanaita na lunaku lumu maama akuba emiranga sina na kyakuliisa bantu tamanyi maama essaawa eno anaatera okufa enjala oba okuva jjo talina wadde ekikulu owulira tuwulira ensonga n'endala nnyingi tulaba Mpuuga agamba alina akatambi ng'agenza okulaba ku mulwadde Bobi Wine nga kamera zivaayo eza CCTV nga ziraga yaliyo yagamba nupu teyalambula mulwadde n'ebirala bingi n'ebirala naye Masaka nsonyiwa munansonyiwa omusajja ndabye akantu wano the first man to organize a flopped burial was in Masaka kuba bagamba abantu tebazirangako mulambo oba tebazirangako kungubaga naye the first man ever in the world to organize a flopped burial is a man who came from Masaka. Say an individual. Say an individual. No, from Masaka. Nakugambye ebikola by'omuntu tebi representing abantu b'ekitundu naye bwe tuddayo ku nsonga eno yennyini nero bino bye twogerako bye tulimu the fact is ebyobufuzi bye tulimu era birina okuzannyibwa songa Julia bulungi ebyobufuzi bye tulimu era birina okuzannyibwa ow'omutima omunafu bino abireke tabyetabaamu buli waba political environment oba bannabyabufuzi bajja kunoonya engeri gye bazannyamu ebyobufuzi n'engeri gye bagaininga political ground mu mbeera yonna oba emufevalinga oba temufevalinga ye ayagala alwanirewo afune naddala ebiseera bino tukoze eki bye tulimu kati Zanero oli wano nange osobola okukakasa bitwogera nti amazima gali nti Mathias Mpuuga Nsamba ebyobufuzi bye bikakkanye nnyo paka ku leve almost esembayo wansi ku nsonga ezibadde zijja zimwetoololerako n'abantu engeri gye bazze bamuyisaamu eggaali erinnya ow'ekitiibwa ligudde ne liggwerawo ddala erinnya Mathias Mpuuga Nsamba ekitiibwa ky'ow'ekitiibwa waliwo abakyakiira era nga sajja bakitiibwa ow'ekitiibwa Mpuuga eryo erigudde si babitiibwa balala kubanga ne Kyagulanyi bamuyita wa kitiibwa nti omusajja yagamba ekibaluma kuwulira nga bamuyita ow'ekitiibwa bakikozesa bubi era ekizibu kye tuyina bannaffe boogera olulimi olutali lunnansi olugwira ne balutottola mu ngeri etali ntuufu kubanga bebakiikirira ebitundu 2 ku 100 be basobola oddutaputa ebitundu 80 ku 100 boogera nnimi nnansi olulimi olwo tebalutegeera bulungi ne bayimirira mu parliament ne boogera nnyo ebigambo ebyo n'olowooza nti be basinga okutegeera ensonga naye nga English just lulimi ng'olulala abantu lwe basobola okwogera kakati bwe tudda ku nsonga ezabadde Masaka njagala kutemera
njagala kutandikira ku the day before olunaku lwali lwa mukaaga no eno yonna kanve kubanga ebirala ebimu twabirabako olunaku olw'omukaaga ekiro tulaba munywanyi wa Mathias Mpuuga Nsamba gwe bayita Juliet Kakande aleeta emmotoka erimu amazzi agaleese ku mufu. Bino byenjagala badda Uganda bategeere era tukilalifyinga ensonga ezabadde ku ground. Abantu b'ekaddugala Mathias Mpuuga Nsamba eyo nayo bendo lye yo nyendo mukungwe yonna gyeyita. Bagamba Juliet Kakande omubaka wa Masaka City omukyala ne bamugamba tukwegayiridde tetwagala mazzigo. Nawulira bo video tetujja kunywa butwa tetujja twa bamugamba tetwagala mazzigo kubanga mwe mwava ku mulamwa gw'abakulembeze baffe gye twabasindika. Temukyali ku mulamwa ffe gwe twabasindikira kuba twabasindikira under the umbrella ya National Unity Platform. Mwava ku bukulembeze n'enkola gye bukolamu emirimu mwasigala mwafuuka bakiwaji. Tubeegayiridde temutuwa mazziga mmwe. Nebagamba akumanya abantu bali banyivu nebagana ogaba tolaba omuntu okuleeta ekipipa ky'amazzi kigwe kiti ekimotoka nebagamba temugatuwa tujjagge ekimira ku mitwe. Eyo statement yokka emala okutegeeza ati abantu bajivu. Zarero manyi omuntu omuwa omukiyite ki kuba mu beera ng'ezo ekyetaagisa amazzi ate mu byalo eby'amazzi gaba wala naye abantu bagamba tetugagala ate tunagakima ku mitwe nga tukozesa ebidomola ku mitwe nga tugeetikka. Naye okumanya bannaffe bano si beerufu. Juliet Kakande ne Mathias Mpuuga ne banne ba Bedi Bwanika bagamba Bwanika mujjeemu uliriza ndi mu kwogera ku statement yali previous bagamba tebakyakkiririza mu nkola ya Nuupu ne Mwami Kyagulanyi ng'omuntu. Era few days mabegako weeks oba 2 oba wiiki emu Mathias Mpuuga bamukwata ya record bamukwata ng'agamba ye ne Nuupu tebakyalina nkolagana. Ojjukira bulungi wagiraba statement yeyo. Ne Juliet Kakande gwe njogerako yaleta emmotoka y'amazzi ng'eriko ebifaananyi ebya Nuupu ne Mwami Kyagulanyi ng'omuntu. Leero nafuna sente zibifuira okwo si kujoga bizifuira tosobola sente balidde nnyingi bazirina. Okwo kujoga kyovola abantu babaleeta obusungu. Olidde omuntu gotakkiririzaamu Zanero nokera ku macha n'ogamba abantu nti ono omukyala mulaba nakakaawa namukyaye tetukyali ffenna ne bakusanga ku screen gundi bagita je ba screen bichi display wano ng'ekifaananyi kya nakakaawa kye kiri ku gundi kireko ku screen what screen saver akakaawa huyo bana Uganda omutemu huyo sebo nakakaawa nga screen saver ekifaananyi kye kiriko bagamba otegeera oba totegeera era oba totegeera kanchi deleting okitegedde kakati Juliet Kakande ne banne ab'e Masaka abakiikirira ebbendo eryo abalondebwa kadi ya Nuupu abakera ku makya ne bagamba tebakyakkiriza Mwami Kyagulanyi ng'omuntu ne NUP bakyakozesa logo z'ekibiina ebifaananyi bya Mwami Kyagulanyi okusigala nga bakyasiikinga obuwagizi mu bantu b'e Masaka. Ekyo kya buswavu. Kana oli amwatuvuma dda tuli basiyazi mugende amaziga mu mugatwale mutwale naye nga sebo nego bagamba mutwala amazzi omanye okwebwala tayagala kugenda. Abantu gotakkiririzaamu nnero nga bwentero byogera nti omuntu nga atakwagala tosobola kugamba nti omwagala. Kati Juliet Kakande basiga ekifaananyi kirala naye ng'ebikolwa biki birala. Ekyo ne kimala okuvaawo. Tulaba bino nabyo njagala biggamba bannayuganda babitegeere. Mu nkola ey'okuziika abantu abakungu gavumenti mu mateeka waliwo kye bayita state burial ne official burial. Ebintu bino biri nno byanjawulo. Nyonyole kuba tochi mu nsonga ako njagala nako bakategeera olwayo bannayuganda. There's a state burial ne official burial. State burial ezo mweziri mu constitution ziteekeddwa bulungi abantu abalina okufuna state stand off baba ba president prime minister ba ex president si
n'abantu abatono ennyo abakoze ebintu ebisukkulumu mu ggwanga baspeaker ngabo bikiwe bityo nga basukkulumye ennyo mu ggwanga basukkulumye mu ggwanga toli mugagga munda business bagamba oyo yabadde muzira yaleetera Uganda emidaali n'ebirala abo abantu abali extreme abatali ba bulijjo si bangi era tebaba bangi state kakati babayita lwakuba wano mu Uganda olumu tukikozesa bubi kakati mu Uganda tulina kye tuyita official burial ze zisinga okuba ennyingi z'olaba era ezo ani agiwa president ebigambo bino njagala obiwulire bulungi banaye wano ebantadde omusajja akuba tooki bambita Faruku mujjalirawo mu comment section kugambye eyo president yagigaba by constitution official burial era yagamba yawandika ebbaluwa nagamba kikiriziddwa omuntu oyo mumuwe era okusobola okulaba emitendera mingi bagamba president bw'atanaapuruvinga balwawo basesiri ogwala bano boolaba baani simaba ne banda simanyi ono bano batumwine bonna ezo official burial si state burials otegedde ezo president yazikola ki yazapprovinga kakati ebigambo bino nabyo njaga tubiwulirize bulungi Masaka wabaddeyo ki wuliriza bulungi parliament mu 20 waziti 2022 emyaka sijjukira bulungi naye parliament omubaka mu 2022 omubaka saawa zino yali afuna miliyoni ezikka mu 67 buli mubaka anaafa nga parliament sente zejjo mu spendingako mu kumuziika si kumuziika engambye kumuwa ogambye afuna sorry miliyoni 67 zibana spendinga ku mubaka omuziika parliament yaziisa nga esiga erya parliament era 2022 baali balwana nga bagamba sente entono bagala zongeza ziberenga 2.4 ekyo kirabika tebakiisa paka leero kubanga bwe tugoberera ku Stegirinya balaga nti baspeninze 67 n'obugwamu tuli wamu Stegirinya ng'omubaka kyovola bagamba yabadde ya parliament this was an organization okuva ya parliament nga siga oba tuli wamu si government eyawamu genda maaso otegedde kyengamba kimuzaabuzizaamu naye abatulaba ojja kukitegeera saagala ogambe muno tokitegeera abo tokitegere njagala nziremu kikunnyonnyole parliament yateekawo omutemwa ekyo yonna nategedde omubaka waayo bw'anaafa kubanga budget bagiteekawo kubanga nawulire bagamba n'ogamba nti buli mwaka olumusi balowooza ababaka nga bana bataano bajja kufa kuba kizze kibaawo kati ezo sente baziteekawo n'ennamba nnene nnyo okubeera nti tekuli ayinza kufa 5 n'okusoba so abantu abali within the parliament abakwataganyaawo simaa mukyala wa gundi wa MP simanya biki miliyoni 67 zaateekawo ku lw'ababaka era ezo sente ze zaayisiddwa mu butongole ogenda okuziika Stegirinya Muhammad tulya miliyoni olwenda lwogerwako nti sente ezaasaasanyizibwa mu kujjanjaba Stegirinya za medical bill exactly byonna nalumanya ne salumanya kwata wano biki ebyo bano ba commissioners baba wango genda okumulambula tebakugamba nti sente zino zonna nze no wedda manyi nti olwendo lwabaddeyo mba Namasaka ne muluzira kuba omanyi miliyoni olwenda era fe twagambye nti baleka bakoseza kawo omanyi expense ya miliyoni olwenda oli yagenda bugenzi speaker namwa miliyoni 5 miliyoni olwenda olumanyi almost akawumbi okamanyiza nero awo wabaddewo enteekateeka wadde hafu y'akawumbi so ebiwaliwo ebintu saagala tulimbe let's be realistic mwezi n'ensonga miliyoni 67 wezigenda era ziba nnyingi mu bariyo so bw'olaba tewabaddewo bingi wabaddewo tenti butebe sound system mpozi ne kumere bwe bateeseteesa abantu bwe baleseewo bwe baganye okulya mu nkola ya demokrasiya
ng'okkiriza nti mutambulira mu nkola ya demokrasi gye mwagala okuguza bannayuganda bw'okeera ku makya n'ogamba nti otegese omuntu mumuwadde official send off nga si wagavu nga tali mu kupate ekulembera eggwanga ng'ali ku opposition ng'ate ali ku ludda oluvuganya pate gye bayita main leading opposition party osobola otya okukola arrangements nga toinvolvinze pate ye kyekibuuzo kiki nabadde njagala okukubuuza nti parliament erina loopu Ssennyonyi gwemanyi obulungi nti oyo atambula bulungi nnyo n'ekibiina ki ne waliwo n'oli eyajja n'ekibiina naye ng'alina okugugulana nagwo omuntu eyakoze decision nti katuwe Mpuuga ssente yaba akiddukanya n'alekawo Ssennyonyi oba oyagala kukola biri official yabadde nga si y'omu ku baakumya omuliro oba system erina ekirala kyegamba kakati ebigendererwa biri bwe biti tekyetaagisa nnyo Ssennyonyi muwa ssente walalabeko obukiiko bw'embaga obukiiko bw'embaga bayinza obutalonda nawa famire naye ne balonda omu ku mikwano gya famire gwe basobola okwesigana accountability ne bagamba mwami Juma Bundi gwe tuwadde obwa chairman bwa guno omukolo ne banoonyayo amanye ebyenfuna ne bamukwasa ssente bano abalala bafuuka bakalondooza aba famire kulaba nti kino kikoleddwa kino kikoleddwa kino kikoleddwa bwe kiti kakati akakiiko kabadde kalina okuteekebwawo Joel Ssennyonyi yabadde alina okubeera kakiikako waggulu akateesiteesi era akalabirira ssente zino zigenze wano zikoleddwa kino bw'oba obadde oyagala ne munnoono gwe bayita kubanga area MP kale area MP naye muteeke kakiiko okulyetinga obumu gwe bwogamba nti bw'oyagala ontegedde kubanga Mpuuga yazzeewo nga area MP Mpuuga ya MP bw'oba sipiika ng'oli w'amazima akakiiko akafuzi aka parliament akakulemberwa sipiika ng'oli w'amazima njagala tubeere gundi realistic wano ng'oli w'amazima bano abantu bonna baleeta on board Mpuuga is the area MP olira bulungi Joel Ssennyonyi muleetenga pate omugenzi mwava on board Joel Ssennyonyi yaza n'okugamba sijja kubeera part of it ndi busy leka tuteekeyo Nambeshi leka tuteekeyo Bamuwanga Kivumbi bangi so that nabo bawulira nti bali part of ekigenda owokusatu alina kuba one of the family members alina okujja on board bano abantu basatu balina okujja on board kale leetayo n'omulala abalala aba parliament buli muntu afuna obuvunaanyizibwa balongo omukolo guno gubeera successful kuba mutugamba nti bwe mutuuka mu parliament mwenna muba musavinga ggwanga ebyebibiina newankubadde weebiri ne musooka ne biteeka ki emabbali kubanga we twalabidde nga bagamba sipiika nno waliwo ekintu kye yakoze ekirungi kye nalowoozezza naye olumu ebigendererwa byabwe bitaking over ebikola ebirungi bakoze eki bibaali badde bakola ne biresiga ekifaananyi ekibi kubanga nakugamba omukyalo ono Kabanda Aisha Kabanda yate kiteeso omusajja ono tateekedde famire era amaze emyaka 4 ng'ali ku dduka ali mu makomera n'ebirala ne bagamba fenga parliament abadde banywanyi be kiri kyenkugamba kye bagamba nti parliament baali badde bakolera wamu ne bagamba omusajja ntumusiime nga ffe ababaka buli muntu aleete emitwalo ameka asatu twagenda ziba rafule nga ziri bilioni 1516 sipiika n'akiyisizaawo twalowooza kyali kikolwa kirungi nga ye CEO wa parliament kakati naye bw'olabanga kino kiyisibwa ate n'ogenda okulaba organizations z'okuseninga ofu omuntu nga nfu nga zeetoleddwamu ebyobufuzi ekibiina ekimu kikubibwa abalala basikowalinge ku individual levels kitegeeza ekigendererwa ekirungi kibikkiddwa ebigendererwa ebibi ndowooza kati wano ekizibu kyavudde ndi mu biseera ebisinga area MP yaba afudde we bamuziika kati kyazze nti MP weeno ate bamuziika mu area ndala ebijja gye biri kati awo ndowooza obukulembeze bwafunye obuzibu that one doesn't matter Zanero kuba abantu bangi ffe tuva wano abantu bangi bali mu kibuga sije babaziika njagala gwombulira ababaka bebaziika wano e Kampala bameka
Batumwine bonna babaziika eyo, Cecilia Ogwala Mambuka, banne banda babaziiseewa bangi. Anti baba bakiikirira eyo gye babaziika. Anti kyenkuga no. Naye nga basula busuzi mu Kampala, naye naasula mu Kampala akiikirira mu Kampala bamuziika walala. Bangi abafudde era abakiikirire Kampala nga babaziika walala. Okay. Kitegedde. Naye kyenkugambe bagiyita organization. How do you organize okusendinga munnamwe off mu decent burial arrangements? Bano bannaffe ebigendererwa njagala kukubuulira. Ffenna tukimanyi Nero. Bw'ojjukira bulungi tosobola kusuubira nti Mpuuga ng'ayina political ambitions eziri against the national unity platform. N'omuwa okukulembera okutegeka omukolo ogw'omuntu ali mu kibiina kyali against. Kyekyabadde ekikulu ekisingayo okubeera ekibi. Kubanga ye mwene embeera nga area MP wabadde omulwadde omukisa ogwagala okusikowalinga political gains. Political gains nga sikowalinga against these people. Ate bagamba takyakolagana nabo. Naye ate nga member afudde ate waabwe mu kibiina mwava. Kubanga oli naye agamba naye wa kibiina ekyo kadi ye bwera. Nkugambe yatulaga ntakyali affiliated with this what? With this party. Kakati ebintu byonna biddayo ebigendererwa byabadde ki? Nupu nga leading opposition party mu bendo lino nga wesinga amaanyi yabadde tekirisobola kukkiriza muntu eyagamba takyakolagana nayo ajasikowalinge afune political gain ku muntu waabwe yaleke nga abasudde. Era mwami Kyagulanyi n'aba foot soldiers babadde bagezi. Bwe baadde bagenda e Masaka amuli egadde gamaze okuyitingana nti waliwo enkwe ez'abagerengetanye ziteekeddwa. Anti ekiro ekyo kyennyini twalaba amawulire gyembooka enyooka emigere gisambibwa ekiro kawa Namasaka batandise kusera ezaali ziteekeddwa okwagala obbakuba omukono labe bakita busu. Ebintu ebyo bagenda babyeteekedde. Era walaba munywanyi ba foot soldiers tebaalinga ba bulijjo. Baali bangi ddala nga bawera. Baleka bajjayo ne reserve. Bulijjo tulina eggaali gye tumanyi weekoma. Nendooza bagamba ne reserve force. Muganda wange. Ate okumanya baali si ba bulijjo. Bonna baali beekapise nga bambadde okwa-identifyinga nti oyo waffe ng'omulabirawo. Ne bw'oba ovudde eri ng'omanye Mujaasa ayambadde ki? Combat. N'abaleeya nga mwebali. Kitegeeza abantu abeeteeseteese abaagala obuyinza mu ggwanga. Ebyo bye bibasibya. No. Baba bataddeko nti foot soldiers mwe bali kwasa poliisi mpisa. Anti Nero, to be realistic, tosobola kutwala buyinza nga teweeteeseteese. Nga toyina bantu bakuli mabega mu bintu byonna. Era bw'onaaba onajjawo aliwo. Areas zonna oyina ozeeteekerateekera eza security eza buli kimu ebyobufuzi n'ebirala. Kakati empisa ze batadde mu baana bano n'enkola gye bakolamu ebintu bongera okulaga nti NUP yeeteeseteese kinajja tebalina muntu gwe bakubye. Nati banene okugamba ng'eggaali emaze okuyimirira n'esalako tewaliwo ayinza kuleeta ka vidiyo nti foot soldier yakubye oluyi. Wabula yabadde emirembe emikakamu nga gwe kennyini ayagala okukoziga chaos. Obatunyamu n'otya n'ogamba I'm looking at chaos. Ntandikirawa. One of the police officers bwe badde bawadde kiragiro akube tear gas banyakulewo omulambo yagambye naye tufiira ki? Omuyaaya asobola okukuba ejjinja n'akutta naye ng'olwanya interest za muntu ogu. Because even these officers badde bakiraba nti but that was wise. Yes, someone teri ayinza kuddaana agambe nti foot soldier basinze poliisi twagala twebaze poliisi okubalembeera n'okukozesa obukugu obwawaggulu ennyo to do their duties. Olaba bendo eryo ery'ebuddu waliwo brigadier bamuyita brigadier Sunday embaseera bidde yakyali mu barracks ya military e Masaka. Era ebiseera by'akalu bakola deployment esinga okuba ey'amaanyi ennyo bwe kiba kyetaagisa okukuba bakuba mu mbeera enzibu ennyo. Naye ba deployings era abasirikale babaddemu bangi. Naye abakuuma ddembe mweyo moment eyabaddewo e Masaka mbeebaza.
okitegedde kubanga babadde basobola okuba abangi naye bakuumye emirembe era tubeebaza tubagamba nti mu change of struggle change of government n'ebirala ng'abantu banoonya obwenkanya mu nsi yaabwe bannansi babeetaaga nnyo abakuumi b'eddembe kubanga tukimanyi bulungi nti nammwe musula bubi mulya bubi obulamu bwe mulimu bubi basula mu uniport se basulanga biyenje babaze omanyi obala n'ogamba nti yes tujja kubasinga kuba teri asobola singa gavumenti naye tuzze kujjawo mulambo gavumenti bazisinganga mu mbeera eyo ali njagala twogere nga ddala tulaba weapons ze babadde balina zabadde zisobola okujjawo omulambo ogumu ate ne zirekawo 8 exactly kati babaze ne bagamba mu kutwala omulambo ogumu tulekewo 2 nga mafu katukuume eddembe era nebaza poliisi nkugambye security officer bwe yagambidde buli eyakulidde security eya gavumenti mwebaza nnyo ku lwekyo n'okumanya nti will of the people at times olina okugireka ne prive yayo ekyo kyenkugambye wali nti balina okukima nti bannansi omulimo gwabwe kukuuma bantu n'ebintu byabwe n'eddembe keeping law and order which they did that day they did it newankubadde ekiro bwasuse ne bitabukamukko emiggo ne givugamukko naye emisana bakirebe nti akaseera kabadde kakuziika musajja mulwanirizi wa ddembe activist munnansi ne basalawo bateekewo embeera eri positive tubeebaza olwekyo nero Mathias Mpuuga Nsamba yazanya ebyobufuzi byetulowooza nti byayongedde omuweebuula nekyayita ekitiibwa nekigendera ddala paka wansi ku bigere nga tukirinnyako bulinnya Mathias Mpuuga Nsamba ng'omusajja gwendowooza omuyivu ayise mu mitendera egy'obukulembeze okuteekebwateekebwa nga bwendowooza y'omuffe mu bbendobendo neri ery'ebuddu bwenkugamba twamwegomba nnyo naye ku mulundi guno yayongedde okuyiwa ng'okimanyi bulungi tuli multi-party system abantu nga bagambye ssebo famire wabaddewo omukyalo ono eyavudde Netherlands oba amulabye mwanyina wa Seggirinya yayimidde n'agamba nze omukubadde bakulembera okujjanjaba Seggirinya alina omwami omuzungu yagambye ebigambo byo n'agamba Seggirinya abadde standing for what Seggirinya abadde standing for eddoboozi ly'abantu people power the common person n'agamba nti fenga famire yayogedde ku lwa famire kubanga nero njagala kubulya mu famire zaffe ez'ekifirika oyo bread winner asalawo kinene bread winner asalawo kinene omukyalo oyo mu famire ya Seggirinya ng'omukubadde bamulabirira yabadde omu ku mpagi luwaga esobola okusalawo ekintu nekiwulirwa yagambye fenga famire Seggirinya abadde akkiriza mu national platform amaanyi g'abantu era bwe kibanga amaanyi g'abantu gaagala okukungubaga kubeere wano bwe kiba kikolebwa amaanyi g'abantu era ekikulaga nti gabadde g'abantu eri wabaddeyo obutebe abantu basazeewo ne bayimirira mu bitooke si bokka naye nga tebabitudde obwekikungu nga buno bwe tutuddeko eri wabaddeyo emmere abantu baalinnye emiti ne bagamba musigaze ettenti ebabikka omusana musigaze emmere naye katuyimirire mu nsanafu mu nfuufu mu lumonde abantu badde bakimanyi bawerekera full soldier era representinga karakita yaabwe naki kibakkiririzaamu babadde okke n'embeera eyabaddewo yonna kuba babadde bakkiriza nti full soldier 001 yabadde mukama amugjeewo so nga bakkiriza nti munnaabwe balina okuvumirira mu mbeera yonna ey'obulumi n'okunyigirizibwa bawerekere munnaabwe so bannaffe bano bayagadde okuzanya kadi z'ebyobufuzi nero sirabangako mukolo kakyambeerawo pozi waliwo nga siriiwo naye nga ntegeera bulungi nga ngoberera ebintu sirabanko mu kuwerekera mugenzi ng'emikolo ebiri egy'omuwerekera gikoleddwa mu kitundu kyekimu gwe gwasoose okulabika ololabyeko omukolo gw'omusiraamu ng'ate abakatuliki be baguyimba awo era tubadde tujjawo kuba ebyasoose byabadde naye bagamba omwana gy'amanyi enkuba gyetonya Mathias Mpuuga Nsamba yatugamba ye musajja mukatuliki akkiririza mu ddiini y'obukatuliki era ali proud eri eddiini y'obukatuliki tetukirinaako obuzibu tukkiriza nti abantu bonna balina okuba proud ekyo kye bali naye toddira ate kuweebuula munna atakkiririza mu ekyo
Kyeyakoze kyabadde kyakuweebuula mugenzi. Mugenzi yakyatula misana tukunatula shadu n'agamba afuuse musajja muki musiraamu. N'amanya ne bagakyusa n'afuuka Muhammad. Gwe ku mukolo gwatute miliyoni gwe bakuba badde miliyoni 67 bwagenza okuleeta n'oleeta abanyizikiriza ya Kristo be basabira omugenzi kyabadde kiswaza nga kibi nnyo. Naye ewali bakitaffe bamu lubega mukaaku simanyi lwaki tebamuwabudde kuba kyadde kiswaza nnyo. Ekyokubiri maiti oba omulambo gw'omugenzi nero mu Busiraamu ebiseera ebisinga okukungubagana ddala ku lunaku lubagenda okuziika omuntu Bakatoliki oba mu bakkiriza ba Kristo omufu abeera wabweru. Kitegedde ssebo omufu abeera wabweru. Mu Busiraamu ebiseera ebisinga omufu bamujje bagenda musaalira. Era omufu tabeera nnyo wabweru kumuteekaawo. Abeera mu nnyumba. Maiti ebeera mu nnyumba. Obusiraamu tebujaajamya nnyo maiti kubeera awo. Okumutwala ali mu kisaawe kyabadde kitegeeza. Ekyo kikontradictinga n'enkola y'Obusiraamu. N'eddiini y'Obusiraamu. Kyabadde kitegeeza maiti egenda kubeerawo wakati mu kisaawe. Exactly olunaku lwonna nga bwe badde baagala. Kitegedde. Oleesa abalokole, oleesa Abakatoliki bayimba, maiti ogiwe mu obudde bungi. Obudde bungi wabweru. Kwegamba omukolo. Ebyo byonna byadde biweebuula. Seggirinyanga omuntu ne byadakkiririzaamu. Nkugambye maiti y'Obusiraamu bagijjayo nga bagenda gikola gisaalira obudde nga butuuse. Era olumala gisaalira ovuddeyo otandika okubuuza ebibuuzo byange eby'okkuba tooki. Ovuddeyo wali mukuzi oba okyattaanya. Mbadde nnyina wenjagala okwogera ewalala. Simanyi oba wowe badde oyagala okumbuuza naye nze nnyina ebintu bye nnanyiigidde. Omusajja Omuganda Mathias Mpuuga Nsamba akimanyi bulungi nti bamulekwa balina kubeera wali muntu afudde. Kitegedde? Naye olukujjukulu gye yakozesezza n'okusuubiza abooluganda bano n'abaana abamu be tubadde tumanyi bazadde baabwe n'abatwala mu kiseera wadde watali maiti. N'abatwala n'abateeka eyo n'atandika okwogererako ebigambo eby'obufuzi. Teekome kwogera ku bigambo by'obufuzi. Abaana bano abooluganda n'atuuka n'obbafukamiza bamusiime ebirungi byakoledde famire. Oba bafukamidde bokka. Bamuwuliddeko ng'agamba afukamiro neebaze. Nero wuliriza. Oli musajja mugezi. Tubaddewo wano. No program kyovula bagitwa between the lines kuba toki mu nsonga. Tuzze tulaba n'ebyabufuzi nga bakozesa abantu nga babawandiikira ebigambo bye bayita script. Naddala mu gavumenti eno ekulemberwa mu 7. Kuva ku basanya be tubadde twogerako ebiseera bino n'abalala waliwo oli tumwesige n'abalala. Baba paradinga mu kamera nga bababudde by'okwogera. Omuwala oyo eyafukamidde wansi mwanyina wa Seggirinya ebigambo byonna byeyesiza mu kamwa byaleberaga tebiva ku lulimi lwe. Byateberaga tebiva ku lulimi lwe. Yabadde bya script. Kola bwoti yogera ntwabayamba nnyo. Gundi n'abayamba simabiki. Otubeereddewo nnyo. Bino biswaza. Naye biswaza ewali maiti n'abooluganda ne maama. Kyogamba biswaza nnyo okusingamu abaleeseena abantu watali wadde. Kubanga abantu bazze kungubagira muganda waffe Seggirinya yafudde. Wano mu kisaawe babadde bakungubagira waani. Mu kisaawe babadde bakungubagira waani. So ebyo byonna biswaza. N'otandika okwogera ebigambo ng'olengeza abakulembeze. N'obagamba tebagenda mu ddwaliro okulambula munnaabwe. Naye obutambi CCTV kamera wazirabye. Ng'obutambi bufulumye ng'eddwaliro ya publishinga n'obupublishinga. Mbuuza. NUP eya falling out ne munnaffe Mpuuga Mathias. Abakulembeze ba NUP baali bayina okugenda okulaba Seggirinya baali badde bamala kuyita Mathias Mpuuga asamba nti munnaffe jangu tugenda kulaba Seggirinya mulambula. Jangu otwetegereze. Jangu otwetegereze. Jangu otukuba ebifaananyi. Kuba naye ku kitebe tabeerayo. Tamanya na meeting. Era ye bwe yagendanga okumulaba yamalanga kubayita. Kakati waliwo ebintu byoyogerwa. Oba byoyogera. Nga bikukkakanya ekitibwa kyo n'entegeera. Abantu bagamba
naye ono omusajja ye muyivu gwe tugamba ye muteeketeeke kyekitiibwa kino kyayina bannaffe olumu beerengezza omukulembeze ku levo ya Mathias Mpuuga Nsamba bwe yalitegedde nti ebintu kale biganye maiti bagezaako jijja eri okugireetawo neegaana yalirese abaana bagende baziika kitaabwe n'atabawamba yali balese abaana bwe bagenda bakola ki eno mugamba bawambye omulamba nammwe owambye bamulekwa kati buli omu yawambye Mpuuga naate kizibu okugamba omuntu nti awambiddwa ng'ali waawe bamuzaala mu butaka ku butaka kwennyini gweowa okisawe gwoba wawambye kuba babadde bagamba ba Bobi Wine bawambye Sseggirinya naye ate yabadde waawe bamuzaala tebasobola kubanga bamwambye kubanga we bamulese bamutuusirizza era NUP yeekoze enteekateeka ezireeta Sseggirinya ewaka gwe tewamulaba nga bamutuusa n'emmotoka eri yennyini eriko ebigundi bya NUP kati ongamba oti omuntu gwe baleese nti ate bamuwambye kale ate ne bwe bamutedde nyumba y'abazadde be ennyumba eri ku kijja we bamuwambidde ebigambo babikozesa bubi bya Luganda naye bannyonnyola birala ab'omu kisaawe bawambye abamulekwa ab'omu kisaawe bawambye bamulekwa kitegedde kubanga obutaka ekisooka okulaga obutaka ennyumba eri ku kijja kye bayita obutaka obutaka bwonna ku kijja wabeerawo ennyumba gayita amaka aga famire Sseggirinya we yabadde ali mu nnyumba so awo tebasobola muwamba abawaka Sseggirinya abadde waka abadde bamutwala mu kisaawe badde baagala okuwamba okumuwamba bwe bamulembeddwa ne bawambamu abamulekwa ne bakomekereza nti bazize kitaabwe ne bamulekwa nze nero njagala kukyogera kino before lunaku lwa Mande nabadde sinnafuna buzibu na maama era maama nabadde nkyali nnyo naye nga nzikiriza maama ali under pressure njagala bankotinge bulungi before Mande olunaku lwe Sande lwonna olwo nali nkyali ne maama nga nkimanyi maama ali under pressure omuntu afiiriddwa omwana abaagala bye bamugamba aba under pressure n'ekyokuzzako abatakola ki abatakimanyi maama kkiriza nti yafiiriddwa omwana anoonya engeri gya survivinga ki ekiddako maama yawulidde bulungi bano baganda ba Sseggirinya ababadde bali involved ne Mpuuga bamugamba waliyo 15 kye bagenda okuyisa mu parliament ne CEO akisayiningako asembayo Yanita Amongo ate ono Mathias Mpuuga gwe mukono gwe ogwa ddyo tukusaba byayogera bikkirize bukkiriza yogera byakugambye script yabadde ya maama ya Mpuuga tufune 15 kiri kijja tisi kibeko bekikola ki ekitaasataasako kakati kyovola maama naye maama era yadde mugezi mu bigambo y'olunaku olwo olwa Sande ne baziikaani Sseggirinya maama mu bigambo byonna bye yayogera era yeebaza NUP n'obukulembeze bwayo neebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP neebaza Secretary General Bongoya babalabiridde naye era kali akamugambiddwa akasukkulumya ne bamwebaza nnyo atulabiridde nnyo abaddewo ebigambo ebyo byabadde biva ku lulimi lw'omukulu Mpuuga nga bijja ku lulimi lwa maama newankubadde bano olina obbebaza kuba kijja kulabika bubi nga tobeebazizza kuba abantu badde babiraba nti babadde bamukyalira e Nairobi abamu nga abamuliko olumu ba NUP n'ebirala kakati ekyo badde balina kimugamba beebazeeko kale nabo kuba tujja kuswala bwe tutabeebaza naye ate osukkulumye ennyo Mathias Mpuuga Nsamba maama aseerera olugala ayagala akasente batakugamba nti maama we yajja okubanja wulira bagambye maama we yajja okubanja mutabani we abwewe beyiro n'agwawo buli emu ensi neewulira ennaku lwe baamuyita okukima akabaasa ku paalamenti yayitawo usiswi Christmas nekwajja kama maama ono balayika bamugamba nti maaso eyo wali akasente olugalo oluseerera maama njagala muwa benefit of doubt before Sunday era ebigambo byange njagala very clear manyi gwe olwawo okukkiriza before Sunday maama muwa benefit of doubt ajjanjabye omwana we paka olunaku olusembayo ekyo kyokka ekyokujjanjaba omwana we from day one nga n'ebimu ebikoleddwa omanyi saagala twerabire mangu nero bino ebizzeemu sima bamuwa $5 million kale bazimuwadde ne tebijjaawo
buzira maama bwalaze kubanga n'ebiseera nga biremye yagamba njagala kujja mu parliament kulaba abakulembeze lwaki omwana wange tebamuwa bail lwaki omwana wange tebamuwa buli kimu era process yaliwo eyatuuka okubanga parliament processinga mangu empapula za Ssegirinya maama yakozinga eno embeera kati byokumuwa milioni 5 bakiki okuzibikira amawulire ebisagala nnyo bitwalako nga nsonga kuba abazimuwa ng'oli omwana mu baka wa parliament naye ensonga eyasinze okummalamuko waliwo omuganda wa Ssegirinya omuyita Kasagga omuwulire oyo Kasagga mbadde ndiwulire eri abo be babadde bawa maama script era ng'eviira ddala ewa Mathias Mpuuga ne mu parliament wa CEO wa parliament kati maama olumu munenya naye waliwo n'abalala abali emabega w'omugongo gwe kubanga maama abantu gwe batunuulidde bamuga maama ayogera bwoti maama ayogera bwoti tufune kino benkuga abasajja bakulu n'abakyala bakulu betulowooza nti baali badde beetakulira kati mu kufa kwa muganda waabwe balabye ngo basobola okufunira ekiddako nero omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yagambye NUP teyagala nko Ssegirinya nembuuza Mathias Mpuuga yabadde president w'NUP era asobola okujjukira engeri kkaadi ya NUP gye yaweebwa Ssegirinya ne balekawo bakidandala ne balekawo ba Ssebaggala Latifu abaali ba senior mu kibiina nga balina ku lukiiko olukulu olw'owaggulu wa NUP Ssegirinya family tujoogerako lwa NUP tujoogerako lwa mwami Kyagulanyi omugenzi nga akyali mulamu yakyogera lunye omuntu gwe yasinga okwekakasa mu nsi yonna yali mwami Kyagulanyi nero omuntu wagambira nti essaawa 5 z'olyogera ku mukolo gwange ne bw'oliba olina kewerabidde olikomawo kitegeeza obulamu bw'aba amaze obbukuwa n'okufaako oza lwaki teyayogera ku gundi ku Mpuuga Mathias nti tumuwadde lwaki teyayogera ku CEO wa parliament lwaki teyayogera ku Abedi Bwanika kuba bonna bali ba senior ku mwami Kyagulanyi ng'omuntu lwaki teyayogera ku ba Muhammad Nsereko lwaki teyayogera ku ba Mugati gwa Bata kubanga betwamulayo mu kusooka mu FDC naye yakkiriza nti obulamu bwe bwonna bwalimu obufudde amaanyi g'ayina leero gavuddemu NUP era ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuwa amaanyi ago njagala kuzzaayo katono kino nakyo njagala kikiriyalinge eya Mathias Mpuuga Nsamba tumujjukira bulungi nga yeetala mu komera ng'akyali roopu Mathias Mpuuga Nsamba ayogera statement bino ebigambo njagala kuwa obuvidiyo njabbukuwa bubiri agamba yagenda mu komera omusajja n'amugamba nnemereddwa ntendewaliddwa nfanzigwawo n'amugamba tukoze tutya Mathias Mpuuga yeeyogera mu katambi akamu n'amugamba ng'agamba nayogera n'abakulu ndabe nga bata Ssegirinya oba batabasibe n'amala mu katambi akala n'agamba tetuteesangako na muntu yenna kuta bantu ba political prisoners sebo Mathias Mpuuga Nsamba era tulaba ebbanga tono Mathias Mpuuga Nsamba avudde ku bwaloopu afuuse commissioner abulemeddeko abamu backing up NRM n'abalala Mathias Mpuuga Nsamba twagala atubuulire biki bye yateeseza Ssegirinya ebyatuuka omuteesa paka leero tetubimanyi statement yo giwulidde njiwulidde naye kikulu kyakufuluma at that time ensonga bwe yafuluma n'abaatya n'agenda n'asinkana nedda ssebo nkugambye statements bbiri yagamba endala tateesangako naki tetuteesangako twateesa tetuteesangako bwe yali ayogera ne Ssegirinya yagamba nayogera n'abakulu tulabe ng'abasibe bano bafuna obwenkanya Mwami Museveni yali amaze okwogera nti bajja kufuna beyiro tokimanyi era paka na leero Mwami Museveni agamba abantu balina kufuna ki beyiro naye era yo Mwami Mpuuga yawanyisiganya ki ne gavumenti
ku ddembe ly'abano era yabasuubiza kiki kyagenda okukola kubanga okuva ku lunaku olwo paka leero tumulaba ebigambo bye n'ebikolwa bye byakyuka okuva ku biri ebikadde. Okitegedde kye nkugamba? Abaamusiba n'alema okufuna beyiro mu budde ogenda okufuna obujjanjabi baateetera nabo naye baagamba nti ate bali abaali bamwagala ennyo abamuwa kaadi ogenda okwesimbawo ku bwa MP nti ate bo tebamwagala bano nga taboogerako abaamusiba ne bamulemesa n'okufuna beyiro era tubuulire yateesa ki nabo Segirinnya okusobola okuva mu kkomera paka leero ne tula obulamu bw'ayina buno omuviiriddeko okufa. Oba ensonga ezo zitegeera nga munnakyaggwe? Ensonga zammwe nazitegedde dda. Ensonga si zange, ensonga za bannayuganda. Badde ngamba ezammwe ab'e Masaka. Zino ensonga za bannayuganda kuba Segirinnya si yekka asoose okufa mu bintu by'ekisaazisaazi. Kankubuuze. Uliriza kankubulireko. Abantu bangi bafudde. Muhammad Kirumira yafa mu bintu by'okusaagirira ng'asaba gavumenti emuyambe. Abiriga yafa, Engola yafa, ne Banda yafa. Abamu abaali mu kunoonyereza ne Banda lwaki yafa, abamu babaano bwa minisita. Tokimanyi? Olidde? Abantu bangi bafudde. Ensonga ezo bakazini baafa. Twazoogerako ku Lwomukaaga nga tugamba ebiseera ebimu wali wagambira nti bayinza okukwangulirizaako ne bakwangulirizaako kunguyirizaako okufaako ogwo musango ne tugusala. Olwaleero badde njagala tukube tooki mu nsonga ku nsonga zino ziringa nnya ssatu. Famire bw'etandika okugamba teena ke yafunye kuva mu Nuupu tirina ke twafunye yali asuubira Nuupu giwaaki kuba omubaka Nuupu abadde muppi ng'asasulwa bulungi. Nuupu emubeereddewo ng'emuwa ab'amateeka emubeereddewo paka ku ssaawa esembayo n'okumuziika. Yali maama asuubira ki kyayinza okufuna ekyo mutemu akigwe yali ayinza okuba nga abanja. Nero Segirinnya akungubagiddwa ennaku mmeka? Nnya. Bwe suba kuspeninga ssente ezo ennaku nnya tosobola kumanya ssente abantu ze baspendinsi. Mikwano gye ekibiina kyavaamu n'ebirala. Ng'oggyeko official send off gye badde baagala omuwa naye yagudde obutaka. Kyemmanyi naawe wennyini NUP yabadde mu kyoto. Expenses zonna zabadde zaki za kibiina nabo n'emikwano n'abooluganda n'emikwano. Nero obulamu bw'okufa abantu njagala maama awo kati wennagiridde mudda nkugambye okuva wali emabega nabadde nnyo naye naye ku Mande wennamugiddemu enta neŋŋamba kati ebintu bituuse ku nnyooge. Omuntu gwe twogerako amaze emyaka 4 ng'ali mu bujjanjabi nga ne ssente olumu ezikola ebintu ebimu tezirabika. Wamma ennaku nnya pulaasi bw'abantu okyabaliisa lumbe ekiruno lw'okuma. Lumbe ekirwokuma ono musajja alesse baamulekwa alesse abaana beetaaga sukulu fees wamma gwe oli mugagga okyagula n'emmere erejja okuliisa abantu sima bazze mu lumbe. Segirinnya alina amakaagi yaleka aguze wano ku kyalo we twogerako tubaddewo ennaku mmeka? 2. Ennaku 2 ne bwe ziba nnya kubanga okuva le bambika abantu bazze wane mu kyalo. Ennaku nnyo emmere okyagula yaaki era abantu ekyokulala bino ebiseera bye tulimu si byakuziika. Buli muntu ajja wano abazze kubagiza. I want you to note that mu buwangwa bwaffe wano mu Buganda kye bayita okukubagiza omuntu ajja atisse alina ke yeetisse. Tokimanyi? Okubagiza omuntu ajja atisse alina kakoze ki? Ke yeetisse. Kati maama ayagala tubuulira nti olunaku lumu tinaweda na ssaawa 12 amabogo gonna ge baamuwa talinako yadde ebibiri ebisobola okugulira badde abantu kale bw'aba akyagala okungubagira mutabani we wadde zigula obuugi. Nze nnyina omuntu gwe mmanyi
abantu bemmanyi bawa maama miliyoni 2 mu meka ekitone nnyo maama amabugo ge yakunga miliyoni 2 mu meka 2.5 maama miliyoni 2.5 yazikozesa musawa 12 kye kimwogeza ntalina wadde ekikumi kikyayisaawo okuba mu ttooki maama ayagala bamwanguyizeeko ssente ziri mu process eri ziri ze baateesa mu palamenti omwezi tegonnaggwako maama alindiririko basobola ozitema palamenti eba ne budget basobola ozigira ne bamuwa in advance ne bamuwa in advance kubanga ye alina obwetaavu bw'amaanyi abaana ate bagenda kuddayo kusoma tumanyi taamu etuuse baddayo nga 3 taamu etuuse omwezi era guba guwedde anti baagala kukola school requirements wayinza okuba abagenda kuba enrolled betaaga okuwandiisa abapya abagenda okutandika so earlier the better kati maama akubamu bayita kubamu mu Kisaka era ayagala kwejja bali abamugamba muwa ssente ziri ayagala kubalaga nti banonze sibaliiko ninze zammwe bano sibaliiko tebalina kye bandekedde era ninze zammwe zitatuuka ninze zammwe ziri ze mwansuubiza okay maama yeeyambula nuupu misana tukali mujeyambula ali mu kubalaga bantu balina kye bandekedde era sibaliiko bayaaye baze wano bakoze fujjo naye nga mazima abantu obutasiima abalayivu paka tetwalabayo wadde omutamivu aleekaana maama kyalina okumanya kankulage kano njagala nkakkubire nero nga tukyali wano otegeere inda katono kano kankakutteereko kalabe kubanga abantu baffe beerabira era ebintu ebimu bajja genda babitegeera bwe tuzze tutambulira ono gwenjogerako nga babise kumpase zaba kulabira bazira sizifunye ate bagamba yogera muba mawulire nti zifunye apana oba tebalimpa balikeyo eyo msala kusasa bya ngamba ne babadina bo mmoto ebyo byabise kirumi magema nabwenkanya naye nsima ne bobo pate lukulu tata wa kirumira era ndukunganyiza ne bakugaba naigende kyamutuukako n'olwekyo abagala bisasira yalina amaanyi ngabola mwanyina fono yali maama mabugo ebiseera mabugo asagala na muntu amalira biseera byange bangambye nemve bulenga janguwa watonze nani nze ne mama ne namwandu ne baganda bange olimuganda nga avuye emmotoka n'omusirikale wange ankumba twayogedde ekyo ku mawulire ensi yonna neetegeera ate kakati nga mudda mukunzanyisa bwe muti video linokanga apaana maama abeere mugumu maama alindirire saagala olunaku lumu yejjuse buza amafuta gange bino abisuubire ate tukijja kujawa jangu ku kalenda ate tuse kalenda video kansindikire kakati kasindike kati saagala ate bino nkayina ogenda kakuwa so maama byagezaako kwogera si gwe gusoose abantu okutuuka nga baba ono gwe twogerako taata w'omulwanyi Namige eyali asavinga gavumenti eno ng'ali mu bifo eby'amaanyi eby'obuweereza bamuyita omugenzi Kirumira Muhammad ebyobuweereza ate gavumenti byetegeera obulungi kubesiiga kutegeera security naye taata we bamuyita mu mmotoka yajjiramu neki omukyala Namwandu n'abooluganda nga bamuyisa mu miliyoni meka 2 bwe bazifuna abakulu basooka ne bayisa amawulire wonna taata tugenda muwa ssente era tugenda musinkana ne basooka ne bamukubira amasimu jangu eno oluvannyuma ne bamuyita kalenda agenda otuuka kalenda ng'abakulu weebali ngomaye bamugamba sayininga yogera mu mawulire nti ssente tuzikuwadde yatabuka yagamba nze nkuze ndi mwerufu saagala bintu byakunnimbisa tosobola kuŋŋamba njogere mu mawulire nti mumpadde ssente nga sinafuna yadde 2 so maama akimanye amawulire gasobola okubeerawo ogenda funa 150 oba n'endala kubanga ne ssente z'amabugo kati nero leka nkubuulireko omukolo guno gwolaba oguli official kyemmanyi waaliwo amabugo mangi omukulu ge yeetikka
anti abakulu tebajja ati wuliriza tebasigala mu Masaka nga batidde mama yasubwa amabugo gaaliwo kubanga omuntu ayagala okuwa amabugo era asigala ajja n'abatajja ku mukolo wali kyemmanye enkeera bazze wa maama ku Mande n'essimu bagirina otegedde ebigambo bino tosobola kunga maama talina wadde sente zigula buugi owaayi otegedde so kakati maama wa Segirinya tetwagala ejjuse abantu abamu abaali mubeereddewo nga bonna abatyobodde naye bino betwogera abangi bangi bibabudde ku gavumenti eno obukulembeze bwayo basuubizza abantu bangi ssente ate ebintu bya ssente gavumenti zeewa bibeeramu babulooka so ojja kwesanga nga ssente bagambye yogera mu mawulire tuzikuwadde naye nga tezikutuuseeko bino abisuubire anytime era n'abaganda be oba abaana be abali mu mubuzaabuza bakimanye ti maama si yasoose okufiirwa family si yasoose okufiirwa balina okukimanya nti bakyafuna ebizibu bingi naye nze kye mbasaba maama ategeere nti abantu Segirinya si yekka yasoose okufa mu struggle eno abantu bangi bafudde nga tebalina wadde buvujjirizi abaana bangi baafa nga bafudde ku lw'omusaayi nga bayiye omusaayi ku lw'abantu abala okufuna obukulembeze saawa zino leero tetuboogerako naboogerako kati gwe olowooza nti wazaala kabaka nti buli kimu famire yonna ejja okubbuluka kwa famire kulina kuba kwono ne mukono okutyoboola aba bamutaddeko ettaffaali si kintu kya bugunjufu muleke omusajja awummule mirembe bano bonna abakazi bakulu bavubuka bakulu abasobola okugenda ne bakola bafranka senteza bafa masasi senteza teyali wa motoka manya Kawuma yafa masasi awo wennyini wogambye nti si kabaka tulaba omukyala yeesoboddeyo naye ayagala kuvuganya si yekka tuwulira famire erina gonominati Alex abaddewo muyani ekifo ky'ekawempe famire ya Segirinya alowooza kyansikirano oba kubamu ttooki lwaki baavuddeyo be Masaka lwaki baavuddeyo nga bagamba bannakawempe twagala ate mututerewo ono yajja okutegeera bannakawempe tebalina busobozi kwetegerera ani ayinza obbakolera kati ekisooka mu byonna ensobi gy'osobola okukola ng'oliwo opposition famire kwekwera ku makya neegamba yina gwenda osinze ebintu bye tugezaako okuvumirira gavumenti ya Mwami Museveni tubadde tubyogerako n'ebiseera bino ebiyise nga tugamba abantu balina okulondebwa on merit abantu balina okulondebwa ku busobozi bwabwe nga bwe kiba nti elective positions abantu be balina okulonda omuntu gwe bakkiririzaamu si gavumenti ne famire gwe zironze tubirabyeko wano abantu mu LRM tetwagala kijje mu opposition tulabyeko abantu nga bafa Olanya bwe yafa gavumenti yagamba mutabani we yalina omukiikirira famire ya Nebanda naye twagirabako famire endala nnyingi zize zifiirwa abantu nga gavumenti yegamba tunoja sympathy what will the family say ne tuva ku nsonga enkulu eza demokrasi okumanya nti obukulembeze galina kuba maanyi g'abantu ekyo bwe tukikkiriza ne kijja mu NUP oba mu political opposition parties opposition political parties kijja kukosa kye twagala okuzimba eggwanga eppya tubadde tuli mu kugamba nti gavumenti ya Museveni ekisinzo gikyaya abantu kulowooza ku bukulembeze ne lowooza ku booluganda abakona ab'emikwano Segirinya bw'aba avuddewo balekere pate mwabadde kubanga pate zinakyalinga abakulembeze era nupu ebadde emanya ani asobola okuddawo Segirinya atakola ki nga taliiwo ebigenda mu maaso abantu njagala bafune obukulembeze ku busobozi ekawempa waliwo abantu ba mirundi ng'ebiri esatu waliwo omu ku babadde era baagala okwesimbawo naye nga tali ku tiketi ya nupu bamuyita onoloya Nalukoola kanso Nalukoola advocate ow'amateeka
era abaddewo ebbanga ddene nnyo ng'alandika ebyamateeka by'opposition abiruddemu nnyo ali voko bulungi ali voko ensonga azimanyi azitegeera munnamateeka mukenkufu era abadde alwanirira nnyo eddembe ly'obuntu ng'akiikirira abantu naddala b'opposition mu kooti ebiseera ebyo yali asinziira mu DP yes ne bakyankala naye n'agisuulawo naye ng'alemedde ku nsonga yes sebo tannayingira Nuupu na Lukoola ali independent siri very sure owokubiri ono omuvubuka gwe bayita Alex abadde omuyambi wa Segirinya Muhammad waliwo n'abalala aba Nuupu abajagala kaadi nze ndowooza Nuupu ejja kusinziira nnyo ku abo era gundi bw'aba asobola okujja on board mbadde nzijani nawe ndabye ne ŋŋamba nti oba Zambaali nabirabye ebyo naye nze from my view of whatever engeri gye ndabiramu ensonga I don't think Zambaali is a suitable candidate ku kifo ekyo newakubadde tumwagala munnamawulire naye olina okuba ng'ozimbye ground Zambaali abaddeyo ku ground ng'ayogera ebyobufuzi no sisuubira nti yali ready bw'anaaba ayagala okwesimbawo obudde bujja kujja mu maaso wali ng'amaze okuta emirimu gya buweereza alangirire nti nnyingidde active politics era atandika okukola emirimu omuntu asobola okuba n'erinnya naye olina okuba ng'oli ready nga Bashiru baasuulawo emirimu ne bayingira ebyobufuzi ebiri active nga bw'olaba gundi ono muganda waffe yali ku CBS n'abalala so Zambaali nze ku lwange is not a suitable candidate mwagala nnyo Zambaali ali qualified naye ground taliiko so abantu abali ku ground kuliko Nalukoola kuliko n'oyo omulenzi Waiswa Alex si Waiswa Alex ono abadde omuyambi wa Segirinya bendowooza balina ku ground uliddemukko ne Chairman Nyanzi atuleke naye Nyanzi naye tasobola kubanga abantu ke bakuba akasegirinya nga bagamba nedda buno si bwansikirano kakuba nnyo Nyanzi ne weyandibadde alina obusobozi nedda Nyanzi aba propagandist bagera bamusiiga akasa era ekigambo njagala okyegendere njagala ogenda onoonyereza ababyogera ba propagandist abagezaako musiiga Tommy bagala okutyoboola ekibiina kya NUP ne family ya Mwami Kyagulanyi nga abatasobola kujja waawo so awe wali ensonga Kanson Nalukoola bw'asobola okugira ku makya n'agamba nange njagala kuyingira NUP tuvuganye ali suitable okufuna kaadi kitegedde ali suitable okufuna kaadi naye njagala bagende bavuganye mu kamyufu balaba ali suitable bamwe kaadi ne tebagaba kaadi kubanga family yenda osinze nedda ssebo omuntu balina omuwa kaadi okusinziira ku busobozi bwe naye omukyalo n'agamba nti mukyala we namwandu atasobodde kujjanjaba bbaawe agamba abaddewo nga tulabye nnyo maama kuba maama adalina ensobi zaakoze kale ku lasiti naye maama abaddewo mu naye ye namwandu omumanyi bamuyita amanya bamuyita Twahira Akandinda namwandu tuleke Akandinda ayagala kukiikirira abantu be Kawempe North mwandu Akandinda yasobola omutuuze Akandinda okukiikirira si kwa mawanga wuliriza okukiikirira naye ogenda ekigambo gwanga kuba toki mu nsonga nkugambye njogedde amannya ge nga bwodde bwe njogera bagudi ba Kanson Nalukoola ne nkugamba bamuyita Twahira Akandinda ayagala kukiikirira abantu be Kawempe ategeera nnyo ebizibu byabwe aluddewo nnyo n'omwami Akandinda ekintu ky'abaana basegere n'abooluganda lwe balowoozezza nti gavumenti egenda kusasula nga namba egejja nnyo kati 2 ate nawuliddeyo nti waliyo n'ow'emyezi kaa nawe musajja kyomyezi nkibuusabuusaamu era mbuuza ate namba 2 namba omusajja asobola okuba n'abaana ebyo waliwo ebyennamba byessaagala kubanga Segirinya wamu ku mawulire abanywanyi baabo okuli ku Lusegere agamba yazaalibwa omu mutaata ndowooza oluusi ekyo kikupika okola ekika so yagamba ayagala nnyo kukola abe n'omukululo gwa family omunene era batugamba nti mukaluke yali mu 221 buli kitundu eyewwe mu constituency ye almost buli zone buli ki yagezanko okulaba nga abaamu n'omuntu we basobole omugamba omukuŋŋaanyiza obuganzi n'okuba kerere era abadde soft spoken
ate ng'alina omutima omukono ogugaba so bannyinaffe bano bamwanguyidde nnyo ate buli omu abadde ayagala alowooza nti omubaka waliwo n'omukyala eyafuluma mu katambi awo baane wabweru w'eggwanga wakalaba akatambi ako nga Segirinya yakafa n'agamba yamala naye wiiki wamulaba omukyala oyo bamuyitanga ani oyo we Netherlands yagamba tafuna ku ssanyu mu bulamu bwe nga yafuna ne Segirinya ly'amaana naye mu wiiki emu toseka yagamba mu bulamu bwe kakyabaawo tewali muntu yali amulaze essanyu yali muntu yali avuze embalaasi nga Segirinya ssanyu tusigale ku ssanyu tewali muntu yali amulaze essanyu omukazi oyo yani ayina erinnya twamukolanga nnyo mugolokoso oba simanya oba mmebiki we Netherlands mweru munene yagamba obulamu bwe bwonna tewali muntu yali amuwadde ku ssanyu nga Segirinya yali yamuwa yamala naye ennaku ez'entono era ayinawulidde ng'agamba ayagala kulabirira ku baana ba Segirinya so waliwo n'omukyalo omulala yabadde agamba tayagala kwatuukiriza mannya ge so namba tusobola obutagitankana namba eyinza obutagitankana kuba Segirinya ebiseera byabadde muvubuka muto ng'alina amaanyi era ng'asobola okukola ebintu bino naye ekyomukisa omulungi bamuggyako gundi bajja kukola DNA bamuggyako omusaayi bajja kukola DNA bazuule abaana babatuufu bebaki bebaliwa owaayi watandikidde wala nnyo watandikidde Masaka naye bwe twalaba omukulu Kabira ne tumanya nti wajja kubaayo eggaali eggaali ekiro yali yiriyokko naye awo si wendi wa mukulu Muhammad Nsereko yavuddeyo n'agamba mu abanoopo muzunga abalinze kulumbe nga 15 leero mmeka leero 15 si leero olumbe lwa leero kulumbe lw'omukulu Katolu Bwama ayagala alabe bwe mujja asooka abakuba engatto kuba mwayitiriza effujjo kati nero neneebuuza ekintu kimu kale tutandikira awo kati nero nze nakugambako omanyi sirya bigambo byange abamu ku ba legislators be nali nkyasinza okuwa ekitiibwa by then Muhammad Nsereko yali tosobola mujjako ekyo kyenjogera y'omu ku ba legislators be wali olabanga bw'ayimirira nakati bw'ayimirira ng'alina ensonga gy'ayagala okuggusa omuwulira nti ali solid ali ki ali solid naye bannaffe bano betuyita aba political elites ambition zaabwe bigendererwa byabwe ebiri personal bigenze bibajja ku mulamwa ne batuuka ku level nga tebakyasobola kusaavinga bannansi nga tebakyayogera ddoboozi lya munnansi njagala kujjukizaamu akaseera k'emabega wali Segirinya bwe yali alwana okufuna ebiwandiiko ebimuyamba okufuluma ogenda okufuna obujjanjabi parliament ng'edireyinze Nsereko yagala okukozesa omukisa ogwo okuba NUP ng'agamba NUP tekoze kimala mubaka agenda kufuna bujjanjabi naye ng'omubaka abadde ekibiina kimulwanira mu kkomera kitaddeyo balooya nga kiri constitutionally properly aligned oba channeled bulungi kyomubaka anaafunanga obujjanjabi kubanga aba ne insurance ekibiina kyetaaga kunoonya ssente kusasulira mubaka kufuna bujjanjabi Nsereko n'avaayo n'agamba basonde ssente naye nga naye agamba okusonda ssente MP asobola okuraisinga maten okufula ya parliamenti naye olw'okuba bazanya ebyobufuzi ebyagala okunafuya abantu be bafalling out nabo kuba tukimanyi bulungi ndi Nsereko ya falling out ne NUP from day one era Nsereko y'omu ne banne abatakkiriza nti amaanyi ge NUP gereese is a strong political party esobola okuvuganya ku byobufuzi bya Uganda ebyaddala ne banyiigira ne bafuna akasajja ku mwami Kyagulanyi ng'omuntu ne NUP tebajagalizangako birungi n'akakundi kaabwe ke baalimu omuli Honorable Katolu Bwama kubanga yeye yali alina akakundi ke bayita Solida naye nga bakayita simanya wanuki Solida akagundi kaabwe kaali ka ssente waliwo ekintu kye beeyitanga kawumbi obuwera bidde amangu ago timu kawumbi ke kabinja kaabwe abo bonna baali baafuna obukyayi ku mwami Kyagulanyi ng'omuntu n'ekibiina kya NUP so
abantu abo bazze basiga obukyayi era nakugambako ebigendererwa byabwe bano bannaffe boola baatuwaayo dde eri mwami Museveni ne bagamba 2026 bo tebajja kwetaba nnyo mu byakulonda bali anda Muhoozi project gye bagezaako okukola ki okuteekawo okutembeeta ya 2029 gye nagambako one day bampuuga mwe bagwa bano ono mwagwa Babedi Bamabikke Bamukaaku n'abalala beetegekedde Uganda ey'omu maaso bo kati beeteekateeka owulidde baatuvaamu wano tebakyalwanirira bintu bino be bano bena kugambako abadde ba political ghosts opposition ghosts ababaddewo nga tulooza boogera ensonga z'abantu naye ng'ebigendererwa byakusibira mwami Museveni kubeerawo mu buyinza so omukulu yenna muwulidde nga avuma nnyo NUP nti yakoze nnyo ensobi ne mubuuza bw'abanga looya mu kugunga wansa kale tugambe NUP yakoze ensobi nga ye bwakigamba lwaki avumirira sayidi emu teyalabye ensobi za munafooli ez'okuwamba abaana ez'okutegeka omukolo ne balema okubeera nga guli balanced n'ebintu ebifaanana ng'ebyo bwe yategedde nti kintu kyaganyirwa kireesa abaana ne bagenda baziika kitaabwe era ye agamba nti NUP yawambye omulambo ne tugamba ye yawambye abaana nga tanenyezebwa kuba oba otegedde omulambo ogukulembeddeyo abaana bagende baziike kitaabwe gwe beera omutegevu ogamba abaana baziike kitaabwe kale kitegedde simanyi oli kati ebyo byonna teyabi bw'oba ng'oyagala kubeera w'amazima ng'oyagala kwogera ku nsonga zitakolinge mu ngeri y'obuvunaanyizibwa abantu bakulabe nti nawe oli musajja mugunjufu era awo wennyini yagambye NUP mutamutya ebifaananyi bya Sseggirinya ng'obusolo bwokye mukikola mutya ne mwebuula omuntu ne twebuuza mukuba tooki mu nsonga eyatadde ebifaananyi ng'obusolo bwokye ku wishi y'omuntu yagamba we ndi banfudde oba eyabwokya ani asinga okuba omubi kuba ye atulaga aba NUP abatadde obutambi obwo bakoze kibi nnyo tebalina nakuba balamu nero bwoggwamu ensa otandika okuteekawo blame games ku bantu abatalina kuvunaanibwa kiso kya mbuzi kirekere yakoze eki omubaazi kirekere omusi ne kitunuli omubaazi kakati ba Muhammad Nsolo kuba balina interest eri gavumenti eno tebakyaginenya kuba nandisuubidde kubanga gwe Muhammad Nsolo gwe nkugambye gwe mmanyi yali badde agamba omusajja atuuka atya okubanga avunda olidde baaliwo wano ng'omusajja alaga ebigere mu kooti nekirabika ku bigere oyo yabiraga alina yagamba omulamuzi waliwo ne besisobola kulaga kati yinza okuba it was the same moment ekigere kubajjukira nga agamba se omulamuzi kale omuntu watuukira okuvunda areas eziri open kitegeeza eziri enclosed oba eziri closed zaafa dda otegedde zakola ki Muhammad Nsereko asalawo okuvunaana Nsereko nfo ky'okubulaminga eyakozinga bino byonna ate avunaana abaali banoonya obwenkanya eri omuntu waabwe kitegedde avunaana abaali banoonya obwenkanya eri omuntu waabwe nero omuntu watuukira okuteera ebifaananyi ebifaanana bwe bijjo kitegeeza yeekyaye alaga ensi nti bannayo omuntu mumulowooza nti yali bulungi ne bino bye byamutuukako ku ssaawa esembayo ate ebifaananyi ebyo tebaabikubye ku ssaawa esembayo okumanya balinensa baabitereka ne basirika kubanga tebikyalina makulu otegedde gwe twogerako muki mugenzi takyakola ki takyaswala abaabitadde bagezaako kulaga nti munnaffe bwe yali twetaagira obuyambi ku situation esinga okuba enzibu ennyo n'ebitongole bye tulowooza nti ebyobujjanjabi byamukebera ne bikakasa embeera yeeno gye yalimu naye abalina obuvunaanyizibwa judiciary judiciary ne bagaana omuwa beyiro ng'omusajja avunda ggwawo otegedde omuntu atasobola kukwatibwako nsonyi na nnaku omusajja wuuna ebifaananyi byebityo bwe yalimu bino bwati bwe yali naye ne bagaana okukola ki omuwa beyiro abaabitadde kibadde bategeeza nalowoozezza tubadde twebuuza Sseggirinya maama nga yamujjanjaba naye bakwokya ensigo omukyala tayinza sigala kuba ate kiba kyamuleeta kiba kimuddewo benna kubisekerwa si bwe kiri wamma kuba omukyala we bamugamba wafudde obusajja
baba bakyala bato gambo wayi. So ensonga eyo nero gitegedde kakati omubaka Muhammad Nsereko ebintu byonna byayogera byongera okutuweebuula ne bitulaga nti bannaffe ensa yabaggwamu. Muhammad Nsereko Mungu yawummuza kitaawe naye bagezaako okugamba ku gundi ya Katolu Bwami ennaku ana zaali kyemanyiza gwadda yabalabayo nga bajja bazungira ewa kitaawe. Kati mbadde nkugamba nti Honorable Nsereko ebintu emu byakola ndowooza tebiraga bugunjufu ku level gye tumusuubirako. Nti bw'ogamba abantu tebajja ku lumbe lwa kitaawo kati oba toyina njawulo na bali bwe wagambye manya lwa Katolu Bwama oba toyina njawulo na bali bwe wagambye nti bawamba omulambo yawa awambye lumbe ate kisooka si wa Luganda wa Katolu Bwama kuba yagambye Nuupu nti si ba Luganda basegirinya bawambye omukolo si wa Luganda wa Katolu Bwama. Naye kyalina okujjukira nti mu bulamu bwe tuba tutambula waliwo abantu abatuukana batubaako obuvunaanyizibwa mu bulamu bwe tuyiseemu olw'ebyo bye batadde ku bulamu bwaffe olw'ebyo bye batadde ku bulamu bwaffe ng'olumu basalawo n'okusalawo naye nosobola okuwa ekizampo bw'oba olina omulimu w'okola oba ku employinga n'ofuna ekizibu ewakaawo oba mu famire tomala gatambula butambuzi n'ogenda you have to communicate ne bakugamba either you leave oba ojja gende dda. Kampani ennaku zino zaatalawo ne bagamba wandiika those close member relatives zino kuba African culture tuli bantu bangi okitegedde ojaga jajja wange weegundi close list them here ne basobola okuwaako leave of work basobola n'okugamba genda ojja genda nga bino obuvunaanyizibwa buwedde kawungeezi oba just communicate to them obagambe kitegedde naye am coming. Ekirala abantu bali wano embweru w'eggwanga mu diaspora abantu bafiiriddwa ab'eŋŋanda abakola ab'emikwano oli n'atajja n'aweereza buweereza buyambi kubanga emirimu gimumalawo tasobola na kwakisesinga gundi ebimutambuza n'ebirala oba emirimu gy'ayina liivu afuna mu mwaka afuna wiikisi 2 omulundi ogwo omulundi gumu kati ne ssente aziina ne tasobola kujja. So kyembadde ngeza okulaga nti waliwo ebintu ebigenda bitufuga nga ne family tekyatuyinako control naye abantu betuwangaaliramu abatuyinako obuyivunaanyizibwa mu bintu naddala ebyenfuna abatugasseeko ettaffaali mwe tusinga okuwangaalira nga batuyinako obuyinza. Kati oli tagamba nti family oli wagambira oteeka ki ku mmeeza oleza okugamba nti ono muganda wange waliwo eyambuuza ekibuuzo family member tuli bangi naye okimanyi osobola omalako omwezi nga tokubidde wa Luganda lwo simu naye ng'okubidde mikwano gyo n'abantu b'okola nabo kati ow'Oluganda lwo naye alina mikwano gye gisobola okujja ne gigamba kino yandikyagadde bw'ati because ali okimanyi njogera naawe okusinga bwe njogera n'abantu bange buli wiiki mba naawe kangereze ku Nsereko Nsereko kyogamba yali badde aba mu kugira gundi ya gundi Haji Mumbere no mwizira ye yali badde like nga ye gundi mutegesi omukulu olumbe lwa Katolu Bwama naye omanyiri waki ye mutegesi omukulu zali interests zirene ne Katolu Bwama era family emulabanga omuntu ow'amaanyi asobola okukunga abantu ne baleeta akasente otegedde kati obulamu bwava olumu ku just being members of the family relatives ne bigenda ani agattako ki era abantu ne bawa obuvunaanyizibwa okusinziira ku ani agattako kyova olaba tekize na leero ne mu family edda omuntu alina ssente nga yasooka okwogera nakati era basooka kubira babajime ali eyo mumukubidde babajime ali eyo US yabitegedde nga yeye kasigaddeyo mu family naye agenda osalawo era bwafa omuntu bagamba tulinze gundi nero mwamugambye Segirinya bwe yafudde bagambe tulina abantu babali ebweru tubalinze era mwe mwabadde no sister we yagambye nti Segirinya akkiriza mu ddoboozi ly'abantu people power abantu kibasazeewo kye batukola ki kye tubatugenderako kati mwami kakati mwami Muhammad Nsereko abe mugumu
abe mugumu embeera ezimbiddwa mu ggwanga lino abantu we batabaagala bamanyiiwo otegedde abantu be bataagala bakola ki bamanyiiwo era omuntu bwa tomwagala abaana abo tojja balabayo I'm telling you n'abakulembeze b'osuubira baba temubaagala tebajja kujjawo kubanga nawulira Nsereko ng'agamba NUP tebalina mukwano tebalina okitegedde ebyo fe abantu tubasindika mu parliament kuba na mikwano NUP si friendship party abantu basindika mu parliament kutuukiriza buvunaanyizibwa kusaavinga bannansi interest z'abannansi kati mwabamu bwe mugenda mu parliament mugenda kutula ddiiru ne mukomekkereza ng'ebigenderero yabatumwa mubivuddeko mwekobanye ne gavumenti eri mu buyinza ate mwopuresinge bannansi anyways ekyendaba mwami Nsereko abe mugumu kubanga emirundi ebiri abaana ba Nuupu baleseewo emmere ewunye Masaka twalaba ku Thanksgiving emmere yasigalawo tebaagendayo twalabye ne wali just bigere kubuuka emmere baagirese karate kye kyandibaleese so abe mugumu emmere bajja kulya basindise n'ebigere ne kugundi zaabwe zebaali bategese ezimu najja kukyusa musika olaba waliwo ne kugundi zebaali bategese ezagundi eza Muhoozi project baafidde emmere abantu baagireka emmere abantu baagireka kati obweraliikirivu bwabadde ki nti ki ekiyinza okuba nga kigenda twala abaana ba Nuupu ewa Katolubwama Katolubwama ng'ogyeko nsogereko okwogera ebitaliimu nsa Katolubwama yali musajja muganzi yali munnakatemba artist ng'akuŋŋaanya abantu bonna nga bw'olaba Ssegiriinya bwe yabadde naye kati gwoba nga omukolo oyagala gwefuga ggwe n'abantu bo tewali buzibu era tujja kubalekera mukole ki mugwefuge nagwo gujja kuggwera obulamu busigale nga bukola ki butambula nebaza jjejje yankuze obulamu gokimanyi ndize sibeera mu mikolo fe twakula tugenda ku mikolo ne gibeera ku gundi ku neighbor tebalya mu kyalo okujjako nga bayise maama era maama nga batuleka ewa kaffe ne bagenda abakulu fe nga tutugenda so it's so absurd okulaba omusajja golowooza is intellectual ng'ayogera such statements naye ng'abadde ate alina kyavumirira yabadde almost the same yalabye eggaali n'agamba eno weeneegwa ku lusaniya lwa piraawo nyinza obutalya naye abe mugumu kuba abaana baalese emmere yabadde ebusukka abaana tebakyayagala mmere ate n'emmere bagitya olaba bagaba amazzi nti temubaamu ebintu wuliriza Nero bannayuganda baagala lasting solution to their problems lasting solution to their problems baagala ekintu ekinagonjoola obuzibu bwabwe bonna bwe balimu emirembe n'emirembe tebaagala just kyakagwirawo nti leero ono agenda kumpa emmere ndyeko naye enkyata anaalyaki okitegedde tosobola ga muntu ti bannange obwo bukunkumukwa temujja ne mugwa mu mmere abantu baagala solution esolving ebizibu byabwe ebigenda okubeerawo emirembe n'emirembe nti nguudo muzizimbe eddagala mu malwaliro mugazimbe muliteekemu equal opportunities mu ggwanga nga buli muntu asobola okufuna omulimu ono melti nga talina kyeyekwasa n'ebintu ebirala ng'ebyo naye gobona agamba nti wano waliwo emmere abantu mulowooza mwabakakkakanya kweyo levo bannayuganda nedda ssebo so Ugandans know what they want ebigendera si byakubawa kamere kati Muhammad Nsereko bannayuganda bamukyabalabiraawo nti omukolo byebiki oguyise nti omuntu ajja kukwatibwa ensonyi nti teyaziise muntu okitegedde kuba omuntu asobola okukwatibwa omugundi agamba munnange tetwakole mu kuziika kwa gundi naye omukolo ogw'olumbe no tekisobola kuteeka mu mbeera era bannaffe tubakakasa nti mwagwa mwagenda just kati muli below the belt below the belt naye njogera kuba honorables kati omuntu wa bulijjo anaakolaki otandika n'okwesunga ate tubalaba ku lumbe lwa gundi oh my god tutuuseyo ddi awo Zanero so embeera gye tutuuseemu bannaffe abo balaba bannayuganda it's so absurd nti ba intellectuals bwe twalowooza nti ba political elites eggwanga baliraba mu ngeri ndala naye bannansi ate bo babanja birala so abantu b'ekawempe bajja kwerondera Nero omuntu gwe baagala kusinziira ku bigendererwa abantu b'ekawempe ndowooza trust bakyagiinamu NUP era NUP omuntu gwe naawandako eddusu
kubanga NUP efunye ebbanga kati lya myaka 4 kusobola okutunulira abakulembeze azimbye ground n'abantu gwe bakkiririzaamu. Kyemanyi bajja kulonda suitable candidate abantu b'e Kawempe gwe baneesiga n'obuweereza. Kale, this is the final channel. Be in the know. Focus 360. Wait, between the lines. We out.